Yo, this is Rampant Killer already, the Wendogerere sawa eno abasoga bali mukusagamba busagambe side yere okitegeera anti munange mama Jovia ine bantu mutessa yakoze ki yakubye waizaire ly'abaana bati babiri balongo era wendogerera kyabazinga wa busoga gabulana Diope ali mu isamdi akitalo irala abaana bano yabazale na kudo mwezinga 27 omwezi guno gwetukubye inuma lwakuba nti amawulire basaze okugatuwa lwaleero sene krensonge eyo tukobe bweza kuchi kulobwa kabaka bwa busoga ndipije denizanga kwagate kwereza kansivinity olivulunje hawasinza kwagate otumbude nkwaliriza ko obulunje mukadekado kenyine nenkwebaza jonna jotusako engalo omulunji wonna wosinzide omukyala amanyidwanga Irene Tale esawa yonna kitokota banange emikolo gibadde mu August nabera mukamunguluzo omuyitirivu kakati ne September tumutandise gundi ya mugudeo Irene Tale bagenze maso kubanga ate bamusulako bridal shower ye kakati era alindirira ki mikolo gye gigero kwanga gikwaja esawa yonna ejachi ejo kuba embaga bamutekeko empeta omukyalo no yali nnyo ku mudala byonna byo mubimanyi era nga ku mukuto gwa X yalinga abagamba mumwanule ng'awulira akoyo okutuusa mungu yayanukula essala ye ne bamwanula so kino kinzizaayo wali okugamba nti toggwamu ki suubi laveja Atenga ye omukro amanyidwanga Bobi Wine yes bwemuza mu kiti eky'obuyimbe omukrono bamulazo muhabati na mugwanga erya Jamaica oluvanyuma lw'okubanga ate munange street bazijjuza bulungi nnyo nyine ddala wali ne bagenda maaso okubanga ate bayimba ennyimba zerumu kulumu okumulaga nti blood tukulimu nnyo era tukutegeera nnyo n'okusinga ekirala kyonna. Forward. Omwepisi oluvanyuma lw'okutimpulwa ngamba omukramanyidwanga Shakib Cham yes avuddeyo n'asiima abantu be abawagizi be abatesitesi b'ekikonde ekyo mukyala we agamba nti yamuwadde amaanyi mangi ng'ekikonde kiwedde nga bamaze omutimpula yamugumiza nnyo n'amugamba nti bebbi bibaawo omanyi nga Zalu yadde ajja kuzirikirawo omukazi pressure zaamusisse ne zimusika ng'ali ku bunkenke ng'omwami bamukupa emimwa naye eyo yensi mwe tutambulira so avuddeyo n'abasiima mwena okubanga ate mwamuwagidde era n'abagamba nti musigaze obuwagizi obwo mulina paka ku muntu anakola ki anaddako gwagenda okubanga afeesinga naye nga ye mwana mulenzi amanyiddwanga Young Mulo yavuddeyo n'ategeeza nti anaaba awangudde mu kikonde ekyo ye gwagenda okubanga ate atunka naye katusuubire nti Rickman anakkiriza okubanga ate afeesinga Young Mulo so nga atera mukadde ke kamu kyekimu ne Fik Fomaika kye yategeezezza nti anaawangula ye gwagenda okubanga akola ki atunka naye kakati Rickman abamwepikidde nga bangi anyways bye biriwo kankutuuseko Fik Fomaika ng'agenda maaso okubanga ate ayogera ku nsonga eyo mutwale erina byogenda okwogera bigata ku ggwanga ndabo kati Sebo, ennaku z'omwezi nga that is Saturday. Enkya Shakibu alina fight ne Rickman. Rickman kaliwo. Rickman musajja wange. Rickman kaliwo. Era Shakibu musajja wange. Balina fight olunaku lw'enkya ku arena. MTN arena. Bagenda kukubagana. Kabi bamali bakubagane. Akuba gwenkuba. Akuba gwenkuba. Kwaba akuba gwenkuba. Ng'ogenda okusaba. Yagala wakana. Akola atya? Kwaba akuba gwenkuba. Birawo.
Nayo inamu yadde mu mikono inamu kasipayali yadde. Sonda basebo. You think I am? Kale tuwe mu kujabu awo. Tuwe mu jabu. You think I am everyday people? Jab 1 2. Olinga sogoro mu bisi. What jab 1 2? Gambi kwawo. Akuba gwenkuba. Balinzi. Okusinziira ku kibaluwa ekifulumiziddwa kigambibwa nti Namere ekifo ky'obwa presidential advisor kimugiddwako oluvannyuma lw'ebikolwa ebyageze maaso okuba nga tebikolebwa ku mukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangubi aka Full-Figure. Wenjogerera bino ekifo ky'obwa presidential advisor for Masaka Mie office emuyise mu ngalo ebbaluwa namutayiika yalumye dda lwaki temugiwa public olwo Museveni akutandise nabagamba bwogoba embizi netuuka mu lujja lw'omuzikiti gwayina okudduka weegenderezanga nnyo omuntu atalina kyafiirwa weegenderezanga nnyo omuntu akusinga feva mu nsi eno bantu mmwe ejjoogo lyammwe muliteekeko mu nsawo Museveni asobola okuteroleetinga ebintu byonna naye kye bayita ejjoogo ejjoogo erikupangisisa abayaaye n'okuba omuntu mu gavumenti etudde obulungi gy'oyinamu omukono eyina n'amateeka agaluma eri ejjoogo Museveni agenda kulikwamula era yakutandise dda Museveni mubuuze mama Mbabazi gwe olowooza oli wa mugaso nnyo mwenaale Museveni mubuuze Kale Kaihura gwe olowooza oli wa maanyi nnyo Museveni mubuuze Basejjusa Museveni mubuuze Besigye gwe yalwana naye Museveni mubuuze Mama Kadaga bobolowooza oli wa mugaso nnyo wano kati yakutandise ebbaluwa lwaki temugiteera public nti oli mugobe wajjo ne bw'onaakola obuvidiyo bwenkanawa Full-Figure ekimubawalanyisa feva byonna mubikoze t-shirt z'enaale muzambala mulina bigendererwa byakwesimbawo omwana okuva lwe yakonkona awenja kalulu ka muzeeyi paka last from January to December taina position ye yeetaaga nti mumpobwa akafukano ngende mu parliament wabula ye akola kuyaayana kwa mutima gwe na kwagala kweri president so omuntu ekikulu ekyo mwegendereza nnyo n'akatono koolina asobola okukakugisa mu ngalo kati woofiisi ebadde kukikinaza ku bantu mye Sawa yonna ogenda kufuuka nganze kayanja kuba ne ku ballot paper togenda kulabika naye nga mwannyinange akyali mu ICU ali bubi ojja kufukamira video gyoddako kola ogenda kuba ofukamidde ku mavivi saawa eno President Museveni atandise okujjako buwawaatiro ate agenda kussaako ku mpingo akuseeko eruzira ejjoogo lyammwe eryo ery'okkuba abantu nga waliwo amateeka lirina okukoma singa tunaabatiitiibya n'okubalaga nti muli ba mugaso nnyo naffe mugenda kutukuba ate naawe teweeyibaala kuba naawe basobola okukutimpula nze nkubuulira kyosiga kyokungula wano ensi ekuba engalo nti wakoze ffujjo naye naawe basobola okulikkolako si gwe asinga amaanyi ayagala okugenda ebweru kwata peni n'olupapula neetaaga bawala na balenzi mukola ku bisaawe bya nnyonyi kasente kewange oteekamu nga viza ekuli mu ngalo Bakirina salala ali milioni 1.4 abasobola okusindika emigugu ku kisaawe salala ali milioni 1.6 ba security guard milioni 1.8 namwe abasobola okwaniriza abantu ng'abawala abo bemmanyi ab'okubisaawe salale ali milioni 1.6 mutambulirawo interviews zigenda mu maaso noonyaako ku noti 7 14 45 27 oba noti 7 noti 7 noti 6 26 84 ogenda kuba onfuna butereevu gwe kona ku namba ezo azikwata yenna ajja kunnyonnyola buli kimu bw'onaatuuka ku ofiisi ojja kuntuukako. Omukyala amanyiddwa nga Namere yasola oluvannyuma lw'okubirwa amasimu amangi okumutaaginga mu vidiyo ennyingi yavuddeyo n'abawandiikira n'abaga nti nze gwe mulaba sinnakwata ku Full-Figure n'omwami wange tetunnaba nakulaba ku Full-Figure naye bwe baba bampise mu mateeka nja kugendayo kuba nga nze ndi mukyala agondera amateeka naye ekinnuma kye ky'okuba nti Full-Figure kuva mabega azaatuvuma abaliwo baga nti banna ensonga tuzikwasa amateeka nze ndoopye Full-Figure ku
poliisi emirundi n'emirundi naye nga tebakola ki tebanyanukula era nze nesalawo kubanga nali namwesonyiwa naye kinneewuunyisa essaawa eno mbunze gwe banoonya yo poliisi evuddeyo n'ennyonnyola ku nsonga zino ate ne Nammere naye n'agenda mu vidiyo n'abaako ensonga zangedde kubanga ate alambulula. There was a video which was circulating on social media spaces showing some individuals assaulting somebody who appeared to be full figure. Then we also received a complaint from her, and as a result we decided to investigate the matter. Our routines are very, very clear and predictable. If somebody accuses you, then you must explain. So, whereas I may not have the details of how far they have gone, but I can predict that whoever she accuses of having assaulted her, we shall treat him or her the way we treat suspects in those offenses. Good morning, everyone. My name is Justin Nammere Nsubuga, NRM flag bearer, woman member of parliament, Masaka City. Basebo Nebanyabo. I've received a couple of phone calls from some friends informing me that balabye in one of the bulletins last evening nga police egamba nti ennoonya biki omuyiggo. I want to categorically state nti sinnafuna phone call yonna enkubirwa okuva ku police ng'engamba nti police enneetaaga era sinnafuna ku written summon empita ku police naye am a law abiding citizen bwe banaaba bampise nja kugenda. I was told nti bulletin yagambye nti it was something to do with the full figure beating ebibadde ku mikutu ebyokuba full figure bamukubye baakoze batya. Yes, I have been a victim of full figure era mu wiiki ewedde omanyiye buli lunaku abaayo ne victim ompya. In the last week I happened to be one of her victims. Nanzivoola avuma family yange for a whole year plus abadde avuma mwami wange avuma taata wange. I don't know why she's too obsessed with those two special gentlemen in my life. Oba abeegomba oba kizibu kyeki, I don't know. I went legal emabega kaawo ne tuloopa emisango ku full figure, but just like so many other cases emisango tejawulirwa ate of course tuba n'obudde bungi tuba n'obudde butono naffe tuba tulina ebyokukola. I went ahead office of the president nembaloopera nembategeeza full figure anyigiriza abantu bangi nembaloopera from a community point of view nembawa ne examples eza Hajati Zura ez'abaana ba TikTok basibira obwerere abasoosonkereza bwe bamuvuma ng'amaze okubavuma ate naye n'abasiba a lot of stuff ne batulaga nti nabo abavuma. Office of the president nendaga nti naffe atuvuma naffe atutomentinga kati mulina kuguma. So her impunity grew with time kuba yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. So nze nnyinza okulowooza nti abantu oba oliawo abamukubye baavudde ku kuba nti oba oliawo be bamukubazze nga baloopa ng'ate ayongera obbanyigiriza nga teri kimukolwako. It doesn't necessarily mean nti olw'okuba ndi one of her victims nti olwo nze namukubye oba nze nasindisa abamukubye. Full figure abamwegendereza taba ku police. Buli wiiki aba alina baaloopa. Nze police officers bangi bankubidde nga tebankubira kumpita ku police lwa misango naye nga bannyumiza nti gw'olaba oyo agenda ku police buli wiiki n'aloopa abantu abamukubidde mabaala abamuvumye abakoze eki. Mu criminology and penology omuntu oyo police eba erina omuprofilinga nga omuntu alemeddwa okubeera mu harmony ne society. Either yennyini aba yeetaaga kusibwa oba aba yeetaaga rehab oba kutwala mu ddwaliro erikola mental correction. So full figure ensonga zi police bwe muba munaamuyamba muyambe ne community muzitunuulire in a two way. Community mwagirabye abantu bakaaba abantu boogera ebigambo eby'obusagwa nagambye this society needs healing. Bannange abantu bano beetaaga okuwulirwa. Bannange nalabye obukambo obukyayi obutudde mu mitima gy'abantu nga mbulabira ku bigambo bye baayogedde n'essanyu lye baayolesezza ng'ate balyolesa ku muntu akubiddwa. We need to heal this society. Bannange nalabye era nze kati omuntu okuŋŋamba nti gundi nva mu maaso
mba nyanguwa bwanguyi kuba nalabye ebiwundu ebitudde ku mitima gy'abantu nga mbirabira ku reaction gye babadde ku full figure. Naye nze munnange full figure, I took the legal route nendoopa as usual ng'emisango gy'abalala bw'atuuka avuma abapoliisi avuma ki nengenda nendoopako mu office of the president bye yakola mwenna mwabira bakuba yabye recordingira ku video n'abita nga ngamba ajja kunjasa omutwe ajja kunzita. A lot of threatening violence, a lot of assaults, a lot of things ebyali criminal bye yakola right in front of the camera and right in front of the secretary to the president. Wadde nga ebyo byonna mbiyiseemu tekitegeeza nti ze mba namukubye. I know she's really trying to fix that matter onto me. Agezezaako nnyo okulaba nti akisiba ku nze kuba yatandika agamba kisa kya mukama yankubira nga agamba full figure amugambye mbunze napangisiza abayaye ne bamuteeka mu kakoona mbunze nanneerabirako n'agange mbunga mufumita ebiso simanya ne bamubbako emitwalo 7 ne iPhone kakati ate yabikyusizza yabitadde ku bba wa Nameere naye nga bba wange gwabadde ngaavuma n'okumumanya tamumanyi. And so many people don't know my husband kubanga teyeemulisa ate nange mu mawulire ne mu media ntera kubeeramu lwa mirimu gyange na politics wange simyemuliso nnyo gya family. So ojja kuinsistinga nti bba wa gundi wuuyo omuntu akubuuze nti awondagaawo bba wange ng'ekyamazima taliiwo. So police bw'enaaba empise I'm a law abiding citizen nja kugendayo sirina kyenkoze amagezi g'enjoggi era gempabula community ne police ensonga za full figure muzizzeeyo mu community. Listen to everyone. These hundreds of people abagudde emisango abantu bonna abatawuliddwa so that you don't keep having the same thing repeat itself. Omuntu omulala jakeera ku makya amukwate amutte alilaki afunye ne chance ebeera ne reflection. Wuuyo bangambye nti bagenza omukuba simanya abadde akubidde Kalango essimu simanya namugamba amuwe miliyoni oba 2 alekeraawo okuvuma oba abawagizi ba Kalango oba biki. Omuntu omulala ajja kumuyita nga amanyi bamuyitidde ssente and they'll put a bullet through her. Mpabuyi kyakulabirako okusinziira ku bulumi bwe nalabye mu bantu. So police, to help this woman and help the community, look at this matter from the lens of what exactly has been going on for a while. Buli wiiki omukazi abeera mu mapoliisi. Buli wiiki yaba ayina gwaggulako omusango. Waliwo abagambye nti abo abaamukubye lwaki tebaamuvumye buvumi nga ye bwavuma. You all aware nti full figure bwavuma abantu nabo ne bamuddiza ng'adduka nga abasiba. So if it's a mental issue, let her get treatment. Mumuyambe. If it's a legal issue, nga yeetaaga to face the law, agifeesinge. Abantu balina summoned files against her. Era bamulinze ku police. Fenna tumulinze because we have files ready against her. Naye nze sinnanoonyezebwako police. However, if they call me, I'm here. Munnayuganda otambudde n'obwoya bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya. anti Molden International Labour Consultants ye kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedicure ne manicure, housekeepers ate nga n'abakola ku bisaawe by'ennyonyi tebabeerabidde. anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division, oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 73 88 21 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 eyo ye Molden International Labour Consultants. Ensibuko y'emikisa.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omuganda yageresa n'agamba nti 10 terikyawa omo. Yes, bangi bajaguza ku kukubwa kwa fulufiga naye ate yafunyeyoko abamuwagira agawagamba nti ekyakoleddwa kikyamu bw'aba abavuma nammwe muvume naye ate waliwo kyemulino maye waliwo abantu nga bo tebamanyi kuvuma tebamanyi kuyomba okitegeera ng'ebikolwa bikola ki bye birina okukolawo akati ye fulufiga abamanyi okuyomba nga tamanyi kulwana naye agumire badde kye bamuwa. Anyways, omu kwabo ye Godfather eyavuddeyo n'agenda maaso kubanga agamba nti kye bakoze kikyamu nnyo wolololo walalala era nga n'omukramanyiddwa ng'ali puzzle naye yawakanyiza ekyakoleddwa ku fulufiga mukambe muzibu. Kakati ginako nga temu batusaako ate oluvannyuma ndabe ki kyembaddizaako. Bwe muba bugamba oyo omwana muwale yakubye Jennifer ye nga abadde ajjonkera Kasolo ng'amuli bubi naawe Kasolo akutimpule bagambye fulufiga tatuvumangako. Nze sadi with Jennifer kubalo nali omulwadde Jennifer yakwata abaana bange Faridi ne Namata nabeera nabe emyezi 2 gye namala ku kitanda kimala era siriva ku Jennifer fulufiga manyo obulungi bwe yabeera n'abaana bange bwe nalwale bombo Jennifer yajja abaana wange waka ku mikwano gye nnyina emingi n'avuga emmotoka n'abateeka mu mmotoka ye n'abatwala ewaka ne babeera ne flower. Era nze Jennifer banga lyonna nvumye kuva mu COVID wali owulidde ng'azira mu Jennifer oyo Jennifer ku makyane bwakeera n'anvuma enfuufu n'ekunkumuka bweti simuddamu kubanga manyi obulungi bwe mwe mutamanyi kati mwe abawala abali mu kuserebulatinga kebamukube naawe bajja kukuba mu ndira bwe bakukuba saagala ogende ku poliisi omuyaye wagenda kujja kimupiipi akuwutule akusambe wabi mmwe obedda tubalaba mujaguza naye abakazi kyemuli mu kusiga ku fulufiga era buli mukazi yasanyuse nga bakubye fulufiga naawe bakusambe mu ndera simanyi baziyite endira simanyi yansambye mu ndira temuddamu kugenda kuwaaba ku poliisi simanyi yansambye mu ndira yagenze n'ansamba wano Kameme temumanyi kye muli mu kusiga kubanga you are celebrating because they beat fulufiga. What are you celebrating for? Kubanga bakubye Jennifer fulufiga nze siva kumwanyira ze fulufiga era bw'osanga omukazi wano ng'ali mu kucelebratinga nti lwaki bakubye fulufiga yesawa naffe kati ebikonde n'eŋŋumi n'emigere bikomewo mu maka muwulire bwe kiruma kuva ddi ng'omukazi akubwa kusaasira na kusonyiwa ate tuyige n'abantu betuwangaala nabo golooza fulufiga tatuvumangako wetegereza nnyo fulufiga is abusing naye tayingirira bizinesi z'abantu kano njagala mu kanoting fulufiga avuma naye tayingirira bizinesi z'abantu wano gwe tulwanagana naye kyovola banafafagana ne bafuutumizi wano ayagaludde mu kyalo ekaliisizo jongoza ne mugamba awulimba nekubira endulu katezi gyemu n'empale katemba kunamire abane bagala lunna bulaja nje lunna betowumula fight hard sharing live kubanga bana baba wa analysis baba we ebintu ebitali bituufu nze nzija ne mbabulira ebintu bituufu ate ne tukirira ne mu ndongo mu kyepukulu endulu neiraja ate nabagaba nze temumpita nnyo muyimbi kubanga ebyo byabo babo zitemumpita nnyo muyimbi that's why nze temundaba nnyo bintu byabo
nina wano ba girlfriend baka atoyimbye ku kivulu kyono toze ku kivulu kyono no ndabika lwansi yo mulwadde w'eggwanga Fulufiga emiremenya yamukubidde ku ssimu naye nga yamututte saketira ng'ebigambo ebyakozeseddwa byabadde binene nnyo so gwalina omwana ng'awulira Oluganda mukwano mutegulewo ngera kwanga tenkutusaako meremenya ne Fulufiga. Hello. Mama Fulufiga asuze otya mukwano? Hello, wasuze otya nnyabo? Mama bampita meremenya mbadde nsaba yogeramuko naawe. Kutikita kwa ngomenka ngozunga zoko abatondeka ko mazinze zikwase balamu kwa kusimu yango lyamasi kwa na basibu God have mercy upon us. Eno video yetololidde ku Fulufiga mwerere lwansonga nti banje bajaguza era nga abamu bagamba nti kyabuzeemu mu bakubi bandifunyeyo kawo ku bintu ng'amayinja alisi bandimugjeemuko ku linnyo oba bandimugjeemuko ku liiso oba okitegeera awo wennyene wengenda okuba nga ate nkuteera naye nga gye mmalira eri ngenda kubeera n'omwami agenda okubeera n'ebigambo eby'enkizo omwami ono aba NUP bamutegeera bulungi kubatera nnyo bakolokota bamutegeera ddala bulungi naye yavuddeyo n'abaako ensonga ze yanokoddeyo ng'oba oliawo gwe ampuliriza nawe ziyinza okukolera omanyi muli eyo muli bangi mukyokooza abantu enkya n'eggulo mwakula entalo ku bbeeyi layisi so muzikirize mbere nga ate mbateera wano teweerabira okuba nga ate onkoonako for airport pickup n'okuba nga ogenda emitala manja okuwenja 10 badde pije mubeere bulungi nga bulijjo atakumira mpeera nanyini buyinza nanyini byonna asigale nga ate abankuumidde Badaye bakoye tukoye we are tired. Ama thank you Mchala Nsubuga. Thank you so much. Really darlings. Kubanga so faka le tunafuna chupa ya champagne gani? Baby girl. So faka tunafuna nnyo kale justice ngabwe tubadde tumwagala naye era kale. Era kale. Tawo. Hey. Ate kibadde kinyuma ng'omulwadde yakava mu ddwaliro ne bamudda mu biwundu. Echo nakisabiridde dda. Akisabidde. Ningamba singa abafulumayo bwati afande mudogo ng'amwocha. Mudogo asobola. Waliyo obwana nga tajjanga nakona mu kamera. Anti bwebwe bwafande mudogo. Nga ne bwona omusuula eruzira talina kyafiirwa. Naye Katonda wa Isirayiri. Seta agakana ne kamugwa maaso we kati ne kamulemerako kugamba nga kajjamu eriiso ne kajjamu emimwa ne kajjamu. Munonye kwa ajati namufunye dda naye nkutidde you people are happy. Bane we are happy, we are celebrating. People are happy. Bane bali katsindikire ekininkini. Tuli happy. Inze ne mama wange ntata wange nayogedde nabe kironga ansaba. Ne mbagamba just in case. Don't let this fool rest in peace. Amen. Mumukubire ebigeyo naye agiwulire. Wabula nange tata wange ajja kikolako. Ne mubafutwa mulopyeyo. Ne mubafutwa mulopyeyo era abafuba. Yes, thank you. Abafuba bonna. Bane tuliba Namere nze sira ko sanywe ngaliga sira okusima abakadde abamutuzaalira yani tekuli muyimbi nga buli omu musanyufu bana ngo akeyo bana nambwayo teka kupulire nambwayo tuli basanyufu okufa. Nzera munnaye omuntu atasanyuse lunaku lwaleero nze simulabangako lunaku oyo watyo walifatalisanyuka bannange senga asidyalibwa oyo naabo abeegizagisa mbu this is not right basanyufu mu mutima gwabwe abo bave nako kubanga ffe ekiri eno kugambye essanyu lya nammere naye Katonda asobola okukola ekintu n'abawa essanyu mu nsi yonna.
kati ensi banna olufiga ekyakutuuseeko nze nga nze Kakono okukiwabulako wansibisa okumala omwaka mulamba nentambula kooti mukazi gwe nga tolinnyayo nentambula kooti mukazi gwe nentambula kooti paka omulamuzi oyankwatibwa ekisa n'agamba Kakono omusango gwe ngugaddewo tegulina bujolezi naye nga mukazi gwe tolinnya mu kooti wasembayo ng'ojja mu kooti ng'ojja mu kooti ng'okanya kumpaayiza negamba mukazi gwe bambi tula mu kooti onsonyiwe n'ogaana naye kati kino ekyakutuuseeko oyagala ffe tukuyambe tutya mazima ddala kale ekiba ekyakutuuseeko abasajja basatu kukuba guba musango naye mwana naffe watunyiiza nange Kakono ndi eno wanyiiza mazima ddala president advisor ne mukuba we mutyo mulinga abakuba ekyomunsiko abakuba babadde sound ki babadde ba Eagles production babadde ba Gagamero Firebase babadde ba Big Talent babadde baki ongabe babadde ne sound baze ne emizindalo nti nedda only thing I had was proverbs wandika proverbs ero sound si akihuwa si apade mani ne sound yajjukidde ebiseera ebyo kati onawulidde ekyo nengamba obaza abadde nemugamba naye wait hold on eyo sizo sizibeera nnumba oba njuki eyo sound ebeera ya nnumba oba njuki pronoun verbs past participle be present participle kawalankoma present participle kawalankoma kawala nkoma fufiga nangamba sisuubira nti zaabadde enjuki I'm not that is certain omuntu wagamba muno tali certain kitegeeza teyeekakasa bona yawulidde mu mbeera yamutuuseko yawulidde sound evala balowooza kawalankoma enjuki busiki takitegeera naye kaseyangambe muno kyabaddemu nange nennemera awo nemugamba kiki sooka obeekoko addako kema olowoozeemuko sinawuza muno buluzinze memory kyabadde kitya Jennifer Fulfiga nanga to Namere anyone that will talk about your partner, anyone that insults your partner publicly, Namere that person. Omuti yena anavuma bao, Namere them. Even the government will understand. Namere the person that abuses your partner. And when it comes to a man that picks you up from your father's compound, omusaje yakuchima munjia chitao. Operation Namere. Your mission ikatije tuliko mission Namere, Operation Namere. Namere a person that abuses your husband. Namere a person that abuses your partner. Operation Namere. Chetuliko, nothing else. Abange kinyankole kiki nga kyamododde Abannayuganda ndowooza ye kyekiseera tutandike okuwa empewo ekitiibwa naddala mmwe abawangaalira eyo mu nsi gye tuludde okubeera kubanga Sherry Matovu yayogedde bwogezi nti gwe empewo zange ze zigenda okwekolerako bukyanga ovuma kokome ku nze lelele tewaayise wadde ewiiki nga maama Fangoni bamunyize ebitamatama ne bamunyiga ebiiso ne bamunyiga ebiyindoyindo naye nga njagala okubategeeza nti Fulfiga oyo tumuwolereza kitono kubanga nze kati nyizo ga baamuzibye omumwa naye era oyo baagumuzibyeyo saate sekendi mumulinde mu paati tubakyala agenda bakoberawo mu paati The president of this generation, the chairperson disciplinary committee, the nightmare of all dictators across the world, the king of Taksin Maksado Nyoka Amazi, the silencer of all shouting dogs, a relative to Jackie Chan, ex-lover of Gentry, Connie, Saddam Hussein and Bin Laden combined, my future lover, the untouchable, the unkissable, the unbogable, the incredible generational intellectual mind restore factory software of all the arrogant presidential advisors across the world. Born in Africa, in the family of Omokunjata Sarah King Saha and Bobby Wine combined. His or her name is not yet identified, but a volunteer can kindly give us the name in the commenting section.
full figure mulimba full figure sokera ddala mumanyi embeera ze mumanyi nti talemererwa mumanyi alina connections mu government mumanyi alina obbasiba ne mutuuka omukuba ne mumwekubyakubya oli yalese kateke ngali mbwa alinga babadde nga abazanya naleta akangumi ngalinga akuba oba kiki omuntu wembasa mwalade musaze omukuba mwani mukubidde ddala amakube ne babasiba nga namwe mukube ne mwamukonyeko bukonyi kati bagenda basibira bwerere mutamano tama omuntu obanga osaze okola kintu kikole n'omutima gwo gwonna n'omubiri oli munene mufo ky'okuba tekeeza ddala alinga eyeepena kati mwakoze ekyennyaawo kaba basibe mu kitegeere bagenda basibira obwerere nze banempulira n'obusungu bw'obanga osaze okola kintu kikole n'omutima gumu va mu bino ebyataataate bangi nnyo abatakkirizigana full figure naye ate nammwe kye mwakoze mwazanyidde mu nsonga kiriza obagaana eno enkola tegenda kuba nkyamu eno enkola egenda kuba ntuufu kubanga kino tugenda kinenyeza gavumenti yaddira abamenyi b'amateeka boogere ku bumenyi bw'amateeka yayagala abamenyi b'amateeka boogere ku bumenyi bw'amateeka era ne bawa abamenyi b'amateeka obuyinza n'amaanyi okusobola okugonjoola oba okukwasaganya abamenyi b'amateeka kuba kakati omuwemuzi bw'osalawo akwata abawemuzi abasibe oba toli mu kugonjoola oba toli mu kutereeza kati full figure avumya abantu n'atuuka ku ssiri okubanga abantu tebakyalina gye bayinza kumuloopa ab'obuyinza bali kusaidiye nga kye balina okukolamu kuba bukubi bamukubye kati bamuwa erisiiti mu butuufu waliwo omuntu akunyiiza kati full figure babigako abadde nga asiba abantu mbulu okuba bayogedde ku gundi olwokuba bamuvumye naye nga yasinga okuvuma yasinga okuwemula abantu banoonya okuteeka ng'omuntu omufuukidde akayinja mu ngato ng'ayinza n'okupangira abakutta naye nga si gwe gwali badde omutima gwe n'okuba omufuukidde ekizibu ofuuse ekizibu mu famire ye omufuukidde ekizibu bajja kubatta ayamuteringiyo mbadde sinza butatumya kanyama mwana gwe bakubye fulungu jukira balina stanti gye bazannya bagala muzeeyi abawe ku ssente kati fulufuuyi agenda amanyira bawani mere mpulira obusungu omuntu enesawa avuddeyo nawolereza fulungu mpulira obusungu mpulira infa kye bayita obusungu omuntu okujja enesawa ku social media nawolereza fulungu lwaki bankubye fulungu obulabe bwatuusizza ku bantu wano mu Uganda nga ne omutwala mu police ne omutwala mu court tebalina kye bamukola enesawa n'ovaayo n'omuwolereza mu butuufu mba mpulira njagala nkuliye bufi banange August abadde atwesibyeku naye finally ayina bwe yabbulukukiddemu like right now why should you sit down and start defending such a person avuma abantu navuma families z'abantu navuma abaana b'abantu n'abaputinga down and even nga ne government esirise full figure amasanyalazo gawulira kyemmanyo gawulira ku Sunday zefuluma bukyanga ote ovuma abaana b'abantu wano tewaliwo omuntu obani gwotavuma abanduku n'obavuma aba NRM n'obavuma ababiki n'obavuma fulungu bakubye ekitono bw'okuva bwedde oliwa banno nabatumye dda bakunoonya oba okuva bwedde oliwa Mama sura tata sura kubya mama sura namu UAV gwokola ngani oli chairman olaba nze mpulidde oliyombo nesigeze gwokola ngani gwoli chairman kanula agasa godanga mune banna nalabye full figure bambi enumba zamulumye kalalankoma nedda kubanga namulabye fesi yonna ng'erungudde wano watunudde eno kwegamba nga fesi yonna enfuusa kyanagwe neŋŋamba kiki numba njuki kalalankoma ate nze okusinzira akatambi ke nalabye waliwo abasajja babiri badde bamuli emigere nga gandeka nkubidde ekindeka nga aneeno waliwo eddoboozi eddala ery'ekikyala naye nga lyo ligamba lwaki onvuma zabadde njuki tewali yamukubye kuba kupada pufiga yagala kukyusa mulimu nga yalanka kulunda njuki kati nwabeera wamuguza akazigo mbwokesiga mbwoba olunyanga kwini bakayitaane
akazigo bakata simanyi Queen Bee bakata kakiga mu Queen Bee jeri kati akoboka esigo bawunyanga ki ngenjuki zikulire eno Queen kati kwekwata manenga bagenza okumujira kukizuula nga akaziga ako kali fake kati kiche mudwaliro nagenda munazikwatamu esigudde nti akazigo kali kagya mutaasa nezimuluma enjuki neziruma bannange zamulumye nnyo abadde awakulawa jadazi wakulira wetugezaako okunoonyereza naye ng'enjuki ziri baaba ate malirivu okuddamu mwongera Katikkiro bw'akugyamu eriiso Kabaka ne wajja talizzaamu. Ey'ekizampo mulundi gwe nasooka ogibawa tewaali nnyo kyakulabirako kyaliwo awo naye nga vidiyo eyo nagikola. Bakyali baffe mwenna abalina immunity oba abalina ku mikwano egy'amaanyi be muyita ba Godfather, olina okukimanya ti Godfather wo tateekeddwa kukuwaga kutuuka ku level woyina koma oluusi si abakuwaga n'okuwaga neggwe olw'okuba omuyina osobola okudda ku famire y'omuntu n'ogivuma n'ogiwemula n'okola by'okola. Ne kati kitwale ti Godfather wo kati katukitwale ti Godfather wo ye Kabaka ng'eriyo ne Katikkiro nga gw'ovumye nakkuba n'akugyamu eriiso. Kabaka ne wajja tasobola disitula n'alikola ki n'alizzaamu. Jjajja Ichuli yalina emikwano wano basupiika baani Honorable Nsereko bonna abo bonna b'amaanyi baali mikwano gye. N'akasajja kaamukuba ne kamuzikiza ng'ebyaddala bano bonna okujja kwabo tekukola makulu teri asobola kumuzza ngulu. Ekyo kimaze okukola ki? Kimaze okusayininga. Ebyatuuse ku full figure abantu abamu bagamba nti ababadde mu mmotoka omusajja yabadde n'ekirowoozo ekimutomera ku ppiki amukube emmotoka agwe ku ttaka tomanya biki biba bigenda mmutuukako. Ekyo kisobola okutuukako ne bakikola. Byonna ebiba bikutuuseko nga bamaze okukikola. Yenna akuwaga yenna gwokkiririzaamu ne bwajja ebyo tebidda mabegezo damage oba ozifunye. Kubanga n'olwaleero ebyo ebyatuuseewo humiliation eyo yonna gye yayiseemu ebiwundu byonna byali mu kunaasinga kati eyo memory n'ezo video tezigenda kuvaawo. Bano ne bana abaluzira nga bali mu University of Understanding bakola ki? Bawuga. Okitegeera oluusi n'abantu ababakuuma oba ababawa immunity ne security emubawo obuzibu nti ogenda n'okola ebikolobero bingi nga ne bw'aba ayagala okuprotecti nga tamanyi wa wakola ki wa wakutaayiza. Okitegeera buli abantu bwe banaakutunuulira nga tebalina bwe basobola kuyita kutuusa bulumi bwabwe oba ki tosibika togambikako ebintu ebisinga bungi babajja kunoonya results engeri gye bakola ebintu ekola ki endala. Wano wenja okusabira Ministry ya Ethics webanga ekyaliyo Uganda Communications Commission UCC ne Ministry y'abaana n'abavubuka ya Honorable Balaam ovaayo nnyo emisinde ku misango egitalina nnyo makulu nti kaakati omusango gwa Ssekajja ne Chosen Beki n'ojjanga odduka naye oli n'akola vidiyo n'agamba omwana wa myaka 5 nti ye mujja wa maama we yeebaka ne kitaawe n'otavaayo Honorable. Oli n'ajja n'agamba omwana wa myaka 5 n'amubode sheminga n'amuyita bawube n'amuyita ebintu byonna n'otavaayo. Kati ate omuntu we wakeera ku makya n'atomera enjuki ate n'ovaayo n'ogamba nti ate kaakati justice ogyagala. Justice teteekeddwa kubeera nga ekola ki nga yeekubidde. Okitegeera so kati ebyo munna ebyo ebyabaddewo Nammeere Justin ne banne baakubye full figure olujja oluggulawo September ne lumuyisa bubi naye ng'ebyo byonna bizze nga bizimbibwa tuzze nga twogera ku muze gw'okuvuma n'okuwemula abantu ogususa wano ku social media wano mu Uganda. Media yaffe egenda ekyafuwalira ddala naye ng'eriko ba regulators eriko ne ministry ezigitwala eriko ne supporting ministry ezigwa mu layini eyo yonna n'ebiba bikoleddwa. Okitegedde naye bwe munaabireka ne bigenda mu maaso w'ebito kigenda tuka nga tekiri controllable oyo violence gwe mwalabye asobola osigala ng'agenda mu maaso naye nga tukyalina omukisa ogubitereeze bino tubyerectifyinga buli omu naaba nga asobola okufuna obwenkanya mu system y'emu ng'omulala bw'aba asobola okubufuna then abantu ne batanoonya option B.